Myaka emeka kati? Emyaka 18 esolwaki esanyusa nnyo olw'okuba nga sobodde okutuukayo eno ewala kubanga ebintu tebibadde byangu bannange tebibadde byangu bikise mu buzibu bingi naye nti olw'okuba nga nsobodde okuweza emyaka gino eno bulijjo ngirindirira. So finally here I am today. Bingi bibaddeo naye kati look at me now. I'm a big girl and I'm so excited. I'm very happy. I want to thank my parents, mama wange omusajja nagira Justine, tata wange Sebuja John ne baganda bange bonna mwenna abanne mbagala nnyo. This is a very big day in my life that I will never forget. Patricia, ogambye emyaka gino obadde ogirindiridde 18 ng'ogirindiridde kwesalirawo? Mbadde ngirindiridde lwa nsonga mbadde njagala olaba kiwulikika kitya ate n'ekirala nti nali kale nga omanyi obulamu bwange si ndi mulwaddelwadde ki kati okutuuka eno ewala mbadde nkyebaliza Mukama. Amazima ga Katonda nali simanyi nti nja kutuukayo era nga mbeera ne fiya. Birthday yange bwe yali enaatera okutuuka nga mbeerawo nga ndowooza nga ngamba lwaki ndi very excited naye kino oba kino kinaatuukawo oba kiri naye neebaza Mukama nti tewali kituuseewo nti nsigadde nkyali mulamu ate nga ndi very happy this day ne lubeerawo naye mbeebaza. Waliwo omuntu ali special bamuyita Uncle Louis ali mu USA. I know right now you're not going to be maybe watching this, but I know you will watch this one day. Thank you so much for this beautiful day in my life. You've contributed a very big part. I love you so much and may God bless you for it. Ndimusanyuka okulanga manager nga nkuzizza nga ngamba muwala nga okuze. Nkuze okukula tewali kyekijjako. Okukula is just webaza Mukama nti buli wakwongerako omwaka osanyuka era n'omwebaza naye kyekijjawo talenti yange. Talenti eri muze genda bakuba endongo paka kiriza okugamba. Patricia, owulira otya okuba nga nti nno banno bali ba young generation abali following bakola ka video ne kagoinga viral ne bagenda n'ebweru? Ekyo kyekugambyeko nti I'm so happy as you people are seeing these kids are doing so great. Kyembasaba tubaanirize saba tubanyumirwe. They are very talented kids. Buli muntu yandisaanye okulaba Ghetto Kids performingirako. Saba mbawe emirimu tukole videos tubapushinge kubanga bo ng'abaana ba Ghetto oba oyamba omwana wa Ghetto n'ekirala nti oba oyamba Uganda ng'ensi yo. Lwansonga these people are making videos, they are making songs that are making our country worldwide. Everywhere. Banangi tewali atamanyi Uganda. But guess what? It's because of Ghetto Kids. Because of talent, these people are making. Kyekyo kyoweesunga okubeera nga kati obudde buno okuze era weesalirawo. Kyekyo kyabadde bagaana ng'obudde buno okyesunga ogenda kikolako okuze. Bingi wakati ndi 18 kati bingi ebibeerawo naye era tekitegeeza nti ate oba okuze nnyo wewaggulu oba okyetaaga guidance y'abantu bakyetaaga guidance ya manager wange bakyetaaga guidance yammwe abantu ab'enjawulo. So I need you guys to still guide me where I go wrong. I know tebigenda bba byangu maybe masaawo but with you I know things are possible. Olunaku nekyo lunjijukiza bingi ebya Patricia kubanga Patricia yava wala n'obuddansi obwo kati buli wembujjukira ng'akyali muto ne kakati kati waatuuse essanyu lingi nesisuubira tayinza okutuuka eno gyali. Abazadde abamu bagaana abaana baabwe naddala nga batandise okuyimba ne talent singa ezo nti bagenda kwonooneka. Gwe bwe yabitandika ki ekyakujjira mu bwongo? Bannaye wembabwira gye bya Patricia ne dance muwanvu kuba twabeeranga eyo Kawempe nga baleeta promotion naye nga bagamba abaana 10 musooke waggulu ku stage muzibe ng'era basunsula Patricia yasigalayo ne baleeta Shendala era Patricia yasigalayo nga mpulira essanyu. Kati lumu omugenzi Mati Nyanguma ayina bwe yategeka ekivulu kye kati n'ayita abawala abakuze emyaka 18
bataano n'abalenzi bataano bawala bavaayo bana kati Patricia ekiseera yali mukifiri nga muto netukagamba wanika omukono nekalemerako nekalemerako nga abawala baganya okwera abataano angumbe n'abuuza omwana tumuwe chansi nti ye n'alinnya olwalinya stage era olwasunsula abawala bali era ye yasigalayo angumbe n'agamba tutuuke nakanaakaana bakubamu enkuba bbiri n'agamba kanaakaana bannange mamawe wonna wooli omwana mutte agenda akole ekitone kyakitambuza emaaso tomukotogera nange nenta Patricia mwami Kavuma Davuda gye yamusanga ku ssomero era naye buli lwajja okukola practice Patricia yeewuyo bwati weyafunira chance Patricia n'alya mu bannaakendo. Bw'oba osaba Mukama Katonda eri Patricia omusaba ki? Wangi? Bw'oba osaba Mukama Katonda eri Patricia n'ebiseera bye eby'omu maaso omusabira ki? Bannange oba byonna ebiriyo mu nsi eno abimuwe simanyi nakumanya kubanga nange Patricia watutuusizza akyali mwana muto naye tulina okulwa Patricia. Yesige Katonda mu kimu kyabakola yekwasa Katonda ajja okusobozesa okumubeererawo byonna byayagala kubanga ye alina kyayagala naye naffe tusobola mukosinga kugenda mu kitwagala naye yennyini kati yesalirawo.